Olwaleero Obwakabaka bwa Buganda buzzizza buggya enkolagana yaabwo n'ekitongole ki Community Integrated Development Initiative CD eyatandikibwa mu mwaka gwa 2019 era ng'eno kati yakumala emyaka 5 emirala. Enkolagana eno etunuulidde okubangula abavubuka mu bintu bingi omuli ebyobulimi, ebyemikono, okutumbula obuyonjo mu maka, okutumbula obutonde bw'ensi kw'otadde n'okutuusa amazzi amayonjo mu bantu ba Kabaka. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe akubiriza abavubuka okubaako emirimu egy'ekikugu gye beenyigiramu kibayambeko okuyingiza ensimbi basobole okutegekera ebiseera byabwe eby'omu maaso. Nasanga omuvubuka n'aŋŋamba nti ayagala byakukola. Ne mubuuza erinnya n'alimbuulira. Ne mugamba osobola kukola tewali kintu kyonna. Ne mugamba nti gwe nno okimanyi oli mu katyabaga kuba ekintu kyokka ky'omanyi mu nsi linnya lyo. Tomanyi kulima, tomanyi kuweesa, tosobola kusuubula, tosobola kuwandiika, tosobola kukola kintu kyonna kyonna ky'omanyi okuggyako erinnya lyo bweppo n'okulya. Oba tosobola kusanga muvubuka atamanyi kulya. Omanyi erinnya lyo, omanyi n'okulya. Ne mugamba owedde. Katikkiro era akubiriza abavubuka okutumbula obuyonjo nga batandikira ddala ku mibiri gyabwe kibataase okukwatibwa endwadde. Mukimanyi nti n'endwadde ebitundu 7 ku 10 biva ku bujama. Era ekimu ku bisi bya Afrika mu bwavu butaba bayonjo. Yensonga lwaki mu nzigotta gy'osanga abaddukana, abasesema, emisujja bujama. Omu mbuga mu mbeera y'emu asaba abantu ba Buganda okweyambisa obutonde obubeetoolodde okulwanyisa obwavu mu maka gaabwe n'ategeeza nti balina essuubi ly'amaanyi nti omukago guno gwa kuvaamu ebibala eri abantu ba Kabaka. Mukimanyi wano tuli basaale ku mwanyi terimba. Waliwo abatuwakanya. Naye mu Lulatini bagamba recipes loquita. Nti ekintu kyeyogerera kyokka. Emwanyi temuziraba. Waliwo abatuwakanya naye weeziri. Kakati bw'olaba akaabirako naawe oyongera kukaaba. Awo no CIDI mutukoze bulungi okugamba nti mwongere amaanyi mu by'obulimi. Minisita w'obutonde bw'ensi, amazzi n'ekikula ky'abantu mu gavumenti ya Kabaka Oweekitiibwa Ageesigika Mayanja Nkalobo yeebazizza ab'ekitongole ki CD olw'okutambulira wamu n'Obwakabaka okola nga embeera z'abantu be zikyuka. Neebaza Katikkiro okutulungamya mu bintu bino byonna bye tukola naddala mu mikago gino. Kati emikago gituukidde ddala ku stage eri nti buli mukago gwe tuyingiza gubeera nga weewaawo gwegwo tulina kye tugenda okugufunamu ate nabo balina kye bajja okufuna. Ssenkulu w'ekitongole ki CD Dr. Fulgencio Juuko alambuludde emiramwa emikulu ekitongole kino kwe kitambulira. Tutunuulidde obulimi obw'omulembe obwaza emmere naye ate nga tebukosa butonde bwa nsi. Ekyo ne kibeera awo. Ne tutunuulira okufuna ensimbi mu bulimi ng'ogyeko okwaza emmere. Ogwo mulamwa munene nnyo. Ne tutunuulira omulamwa omulala ate nga nagwo munene ogw'ebyobuyonjo n'amazzi mu maka. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze.